olunaku olwaleero nti ogamba otya olunaku lwa yidi mwebale kumalako kisiibo abayisiramu yonna gye muli era njagala obbaagaliza olunaku luno olulungi mu celebrating twebaze Allah okuba ng'abayisiza mu kisiibo naye kyonna kye tukola tukikole n'obwegendereza tetusanyuka nnyo kuyitawo tetucelebratinga nnyo kuyitawo mwegendereze kubanga n'ababi mu kiseera kino kyennyini bamanyi okutambuliramu olunaku olwaleero tugenda kuba tukuba amasimu tukubire essimu oyogereko naffe otubuulire gwe olunaku lwa yidi lukusanzeewa era mikwano gyo gigamba ki ku lunaku luno olwa yidi mukama Allah yeebala okuba ng'akuyisa mu kisiibo naye nga tetunagenda ludda olwo njagala okujjukiza gwe wenna alina ebyamaguzi mu ggwanga erya China gw'omusuubuzi gwalina ebyamaguzi ssekinoomu nti biri mu ggwanga erya China okyabuliddwa engeri gye bitambula okutuuka e Uganda njagala okujjukiza nti kampani eri emu yokka GTC Air and Sea Cargo etambuza ebyamaguzi okuva mu China okutuuka e Uganda ng'ekozesa ennyonyi oba amazzi okuyita ku mmeeri n'olwekyo bw'abaawo ebyamaguzi byo biri mu butale eyo bikyali eyo biganya okutuuka we bigenda okuggyibwa okutuuka e Uganda njagala okutegeeza nti GTC ejja bikuŋŋaanya ebiteeke ku warehouse eya GTC n'oluvannyuma bitikibwe ku nnyonyi oba ku mmeeri bituuke wano mu ggwanga erya Uganda bisobola n'okutuukako ku luggi lwo w'obyagala oba osobola okujja n'obikima ku warehouse oba ku office eri ku Jafari Kibirige ku Luumu Street awo wennyini mu Kampala wakati ebyamaguzi byo n'oba ng'obifuna leero kuba akasimu oba jangu ku office ku Jafari Kibirige obe nga ate okola odayo ebyamaguzi byo bikutuukeko ali ku simu asoose olunaku olwaleero nsaba oyogereko naffe tuli mu yide hello ono Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba yes olwaleero agenda okulumalako ng'ayitibwa Matalisi Arafat Matalisi Arafat okay biri biti eyo kitundu abantu bali eno yidi bawuuba ekkanzu ziva ebuule n'ebweya fenna tweswanta anti ekisibo twakikubye olukumu mutwe mazima naawe obadde osiiba ekyo kirabwa n'omuto ayonka nti mbadde nsiiba solido nanfaanana okusiiba solido amazima okuswaza sitaani obadde osiiba yes sebo ntegeeza nti mbadde nsiiba waka era solido ebyo byebintu byo kaakati waliwo ayakuyise ku lunaku luno ocelebrating olye ku piraawo waliwo omukyala ayitibwa Hajati Aleisha eyampise ngende ndireko eyewuwe kapiraawo era yidi eno ndi booked teba omuntu yenna ampaleeti program bagambe mangu sebo kkiriza njagaliza abasiraamu yonna gye bali olunaku lwa yidi olw'emirembe bannange musiibulukuke mu mirembe era mu kwagalana Allah abawe ebirungi abatali basiraamu mbasaba tubeere bakkakkamu bwe muyitibwa okukulizaako baganda baffe abayisiraamu olunaku lwa yidi ate muleme kulya nnyo kusukka we mwandikomye ate era temunywa mwenge ne mugenda mu maka g'abantu gye baba bayise ne mutandika okwogera ebitasaana mwefuge nsonga nkulu nnyo eyo sebo ebyo leero by'ebigambo byange katusooke tuve mu ggandaalo lino kansooke neenaanika ekkanzu njolekere gye ŋŋenda okuba nga nkwatira olunaku kale yes solido Hajati Aleisha bw'ogambye omutulabira yonna naye tuli eno obwegendereza ali ku ssimu omulala nsaba kwogerako naawe hello erinnya hello sebo oba nnyabo yogerako naffe sebo weebale kubanga oweereza kale sebo naawe okuliriza nze Myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoolo mu Kitoolo muli mutya ensonga ya yidi eri etya mbulire kigenda mu maaso abantu bali eno beetala abaana balenzi bawoomedde amakanzu kyokka nga n'abakyala nabo bawoomedde ebyambalo byabwe
kituufu. ate nga nange ndi wano neeteekateeka ŋŋenda kwambala kanzu yange ŋŋende ndye ku mmere. waguze kanzu y'Ekiyisiraamu? Ekifuba kinannemesa emmere. Mbadde mbuuza waguze kanzu y'Ekiyisiraamu ssebo? ŋŋenda kwambala eno ekkanzu ey'okwanjula kw'Abaganda. Tokigeza, tokikola muganda wange, tokikola. At least wandifunye ekkanzu entuufu. Sebo bwe nnyambala eno ekkanzu ky'ogamba emmere egaana okuyita mu bulago? Tegaana. Naye ddala watandika ddi okuwa amateeka ku piraawo? Nze ŋŋenda kwambala bwe nti ndaba oba banangoba. Bw'oba bw'osazeewo waliwo eyakuyise leero? Teri yampise. Naye nze wensanga balya piraawo we ŋŋenda okukyama. Teri yampise naye nnina okulya emmere ya Idi nga Nabbi Muhammadi bwe yagamba mu Kulaani. Ogimanyi ddala Kulaani ggwe? Nze kasita ŋŋenda kuba neeyise. Lwaki oteeka amateeka ku piraawo ng'ate si ggwe wateekawo Idi? Sikulinaako buzibu. Sebo pulezenta, olina layisinsi y'emmere ya Idi? Sigirina. Kati nno tolina ky'oŋŋamba. Omulala yogera nange ani ali ku simu? Nze Maama John, omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku ffaamu y'amajanja. Yes, omulimi kiri kityeyo. Sebo mwebale kutuuka ku lunaku lwa Idi. Era abasiraamu byonna gye muli mbaagaliza olunaku lwa Idi oluwoomu era ne mbakulisa ekisiibo. Weewaawo. Nnyongera okubakubiriza nti temulya nnyo ne muvuga. Sebo simanyi ggwe teri yakuyise ku Idi? Munnange nze nayitiddwa era Engineer Jamiru owa eBeautiflix abazimba amayumba ye yampise. Gwe gwensaasidde sikiwa nti waliwo eyakuyise. Obuzibu bw'olina bwe bwa familiarity. Nze ŋŋenda Idi kugiriira wa Shakira owa Kira Bliss Kansanga. Akola make-up ku bagole n'abantu abaagala okulabika obulungi ku lunaku nga luno olwa Idi. Naye ate toyambala gomesi n'otuswaza ku lunaku nga luno. Wangi taata, wabula omumanyidde kwegamba n'oyita ne wewandikomye. Era siba kugikwata nnyo buleeki obadde ojja kuwulira obusungu bwange gye bukoma. Naye kankwesonyiwe kubanga tolina discipline. Ate olabika toyawukana nnyo n'abayimbi baffe ab'e Uganda abakola empty promise. Abayimbi b'e Uganda bw'osanga nga basuubizza ekintu naye ne batakikola, bayigiriza n'abasajja baffe okusuubiza ebintu bye batatuukiriza. Batya? Omuyimbi gwe bayita Omulangira Ssuuna omumanyi? OAC mumanyi. Kalina gye yasuubiza okuzimbira omuwala e Bulaaya yagizimba. Kalina ki? Bw'oba oyagala okutegeera nti abasajja balimba, wuliriza oluyimba lw'Omulangira Ssuuna oluyitibwa Joana. Sebo yagamba mbu ajja muzimbira ennyumba kalina e Bulaaya ateekeko n'erinnya lye. Nja kuzimbira e Bulaaya ennyumba kalina giteekeko Joana bambi erinnya lyo. Naye nga mazima bw'otunuulira vidiyo eyo kweyo empale n'omusaati kalina ki gy'asobola okuzimbira munne. Eyo entunula sikiwa nti esobola n'okuzimba akasiisira. Bannanga abasajja mulimba naye Mukama abalaba. Kyokka ate era teweewuunya nga Joana yamala n'ayitika. Nyanti era olugero lw'Abaganda lugamba kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. So oyinza osanga nga anti era n'Omuzungu agamba nti never book a judge by its cover. Wangi? Togayanga kyezinze.
naye nedda omulangira Ssuuna teyalina yadde kava mu biseera ebyo n'olwekyo yalimba nnyo naye ekirungi ky'omulembe guno nti osobola okufuna home improvement loan okuva mu Letshego Uganda n'ozimba ennyumba yo neggwa ne bw'oba oyagala kalina. Nawe wazikozesa home improvement loan okuva mu Letshego? Nze mu Letshego najjayo agricultural loan. Ennyumba nali nagizimba dda naye kati engeri gye njagala okukola ventilation ngikyuseemukko ngiddaabirizeemu nja kuddayo nfune loan. Olabika otegeeza renovation si ventilation. Ndowooza kati olina n'obutuuze mu Bungereza. Ku Lungereza lwe weeyogeza olabika gwe Queen Elizabeth omupya wabula osikondoka.